Mr. Speaker, sir, we don't know what happened in Kololo yesterday, whether it was really a celebration or a funeral. Because, Mr. Speaker, sir, we don't know what exactly happened. I'm not very sure. For example, Mr. Speaker, sir, my teachers in Kololo municipality celebrated that day without their threatening, and they have been missing. Most times they have been missing out on their salaries to be delivered in time. Others have been debited on the payroll, Mr. Speaker. And when you consider the promise that was given by His Excellency the President, that it is not necessary for a primary health teacher to have a university degree, but you must put into considerations that these teachers have an universal system where they go and upgrade. As soon as a teacher dies, he's deleted from the payroll, and that's the policy of government. Very absurd policy, very backward policy. The general policy trend used to be that when a teacher dies, he's given 6 months on the payroll so that his family can be resettled. Ekintu kya bilioni 25 kyaleeta abasomesa okustrikinga mu taamu eri ewedde mwaka oguwedde. President yawa abasomesa bilioni 25. Neggulo yazzeemu n'abagamba babawe bilioni 25. Olutalo oluliwo bagamba baagala ssente ezo zigende mu microfinance support center. Microfinance support center eyo bwebe wola abasomesa bawolera ku interest yemu n'abantu abalebeera waggulu. Abasomesa balina saako zaabwe ziyita mu yonnatu. Ekyokubiri mubuuzizza kyanakolera private schools ezaaganya abasomesa okugenda okucelebrating ate nga zisinga okunyiga abasomesa era takizeemu. Maybe kubanga alina essomero naye. Atiringa abasomesa ffenna tubawagira bafune ensimbi era kyovudde n'ebitundu ebirala ate bagenda bakolamu ssako entonotono basobole okufuna ssente okuva mu microfinance sako. Basomesa embeera zaabwe zikyali bubi. Ekyokulabirako kati tuwezezza abamu ku bano bannaffe abaawummula emyezi giri 7 tebafuna ssente zaabwe oba nti baawummula gye tuyita pensioni. Abasomesa baffe abaakaddiwa abateekeddwa okubanga bafuna pension abamu bafunye ku ssente ezo abalala tebalina kufuna. Naye njagala kubakakasa n'okukakasa eggwanga nti abasomesa baffe bonna abaakaddiwa pensioni waabwe bajja mubawa. Kye tubadde tukyakola ennaku zino waddewo okunoonyereza okulaba nti ddala abasabye abeefiita amannya g'abo abaakaddiwa ddala be batuufu. Wabaddewo verification exercise egenda mu maaso amangu ddala nga exercise eyo ewedde buli muntu agenda kufuna ssente ze kubanga ziri mu budget yaffe. This is Kingdom TV.